baba ne treasurer mu bwangu awo ebitiibwa n'ebyo abantu babyagala nnyo mu famire babyetaagira ddala ebyaddala n'ebyekikulu kakati we batandika okwogera ddakiika emu bweti mulimu abantu be nagenda okulaba ng'ekigambo kye bayita okuteesa tebakirootangako abantu tebamanyi kigambo kye bayita kuteesa nti mukulu batte ekisookera ddala bwe tujja tubeera n'agenda nti twagala kuzimba nnyumba ya kijja ne tutuula kati ebigenda okubeera mu kino tugenda kusonda ssente tugenda kulaba ani agenda okulabirirawo tugenda kulaba ani anaasalangawo improvements tunaazikolanga tute mulimu ebintu webityo nga bw'omanyi nti nno muli bangi kaakati musala ntotto organization ebeerewo kati we mugenda okutuula mwakayitawo eddakiika 2 chairman mbadde nsaba kwogera ku nsonga eyo bano ffenna tubalina mu famire oli n'asituka n'amala eddakiika nga 2 akyannyonnyola basenga bakojja omuwandiisi mwenna kale nga mutegedde ebintu bya famire yaffe bibadde biwanvu ku kyalo erinnya lya jjajjaffe abantu bonna baalimanya era ekyennyumba eno kigenda kubeera kikulu nnyo mbadde nteesa ne bannyinaffe bakiyingiremu tetubaako gwe tulekayo ate abantu b'oku mutala guno erinnya baalitegeera ffe abaana kibadde kituluma tubadde tetunnaba kutandikawo kati nze wano nali muto nkuze abaana bange bonna kati balabira ku nze beebuuza tugenda kulekawo ki akyanyonnyola n'ebyabira temuli gumba webale nnyo kati otegedde omuwulira abyogera ebiringa ebikola amakulu we bibanga ebikolera amakulu ate ekyobusiru ayogera ebituufu mu kifo ekikyamu n'agiraawo era ne mukazi wange yakimbuuza kati mujjukira muli abantu nga 30 mulina okwogera meeting ya ssaawa 2 n'atandika okwogera n'aleeta kino oyo n'abeerawo tutwaba wano gundi bonna abazza beesimba wano ku bwakansala ku MP babadde bakyalanga bajja wano ne batwebuuzaako olw'amaanyi ga jjajjaffe kaakati bwe tutabateerawo mbeera esigala nga bajja tuyinza okusaanawo wano n'osanga nga tewakyalina wadde ayagala kwesimba wajja wano kati ensonga lwaki ŋŋamba ate nga basale gye ziva ensonga lwaki ŋŋamba ne kansala yalibadde mu lukiiko luno temulaba kati n'omupiira wabajja wano beetaaga bonna okuwulira ku nsonga eno n'omubuuza wa famire yaani andi kaakati awo naye ng'ensonga eba nti mpanisa omukono kale kyamaniso kati onaayogera biki ogeze eno omanyi mulimu nze eno taatawo kya ekyo batandika omukubiza olwatandisa mulimu abatandikirawo akezi nayoge kati oyo wa famire yaffe omanyi ffe tulina emirimu gyaffe mugenda ne mutuleeta wano ne mutuula ne tutandika meeting awo ne bagenda ne boogera ebitakwatagana oyogeza busungu ate otya bwakagira uno kakati abantu banaawulira batya muno mulimu mikwano gyabwe egyawa egy'abantu ya famire eno bali betwetaaga oyera kuleeta mmeka zino chairman nze ntudde zino meeting kati ezikyalina makulu abantu abakulu batandika okwogera amakati chairman olaba abantu abamu bajja wano kati ayakuleeta ntalo za famire tetuli mu ntalo nze ngambye twagala kuzimba nnyumba eno sister dindako kati ni kale wama sister ayogera chairman webale nnyo bate nejjo tubakoye ntalo zammwe tukoye entalo zammwe essaawa ere kwere mune ekitundu tukoye entalo zammwe nga muli mu kkuba tukoye kino It's a beautiful Saturday banyabo ne basebo mbalamusizaako natembe bazaajo naje mutusizaako engalo kansubire tuli bulungi kansubire tutambula bulungi abafunye ebirungi tubebalizaako oyo Katonda nannyini buyinza n'abalina okusomoozebwa okutali kumu era twongera omubakwasa abanyiga ebiwundu nze ssesangabatte the great extra digest mugoba nsonga tubane Hajji Yasin Bakaluba prophet munyumba mwali akaviri yakasaze yayiseeyo ejjo
Hajji wasuze otya, Hajji oli otya, Hajji bitambula bitya? Gye tuli twasuze bulungi bassebo ne bannyabo mwebale kutwegattako. Ekintu tukitambuze, Saturday tutambulye bulungi, kawiiki katutambulye bulungi. Amiina. Abantu bali eyo bagala party tuyembozi ya kacupa, kazindaalo ne kasimu. Ego osagana enseno. Abantu abake bibaluma. Osagana enseno. Oli kati bali bawagirani. Oli yagaye nti naye bakacupa bakasimu ne bakazindaalo nga bangi. Kacupa yali nannyini maka. Kazindaalo yali omusiguze. Kazindaalo ye musiguze enjegula. Kasimu ye kazaala bulwa. Ye kachanga. Simon Peter Jengo naga nti programu yonna mubadde nga aboogera ku nze ekituufu nkyali n'okwekolamu omulimu ebyaddala. Yategeera ensonga kaakati yagifuna yatugamba ye Mutesilini. Hajji and Mr. Batte, the man wasn't available at the moment. The money. Yagana okuwola naawe. The money was not available at the moment. The money was for monthly. Mama, Mr. Batte, flowers for you. Means flowers. Just that I no longer give my money anyhow. These days, that so-called friends didn't call back or send a message to remind me. She just posted on a status until now, not friends anymore. Hajji, please don't judge me for not giving out the help because she wasn't working. Nze muwagira lini sente zaali uyaganda buganiziwa ekyo kyaggo. Alime kwewozaako wa sente ze kyeyo kye yakikuba. Akasente kaffe kalabiri ate yennyini agambe I don't give out money nowadays. Sente zaffe zikwate bulungi oleete Bakaluba akuzimbira ennyumba. Agaba Simple. Thanks for the show. Munkolera nnyo bannange. Also invite me in that master class you organize. Tugibere munze ne Batte. Eyo temuli simu temuli ki boyingira otula butuuzi kuwandika buwandiisi kagaba bagule black book bagule black book bagule black yagitwala okuva lwe tuyingira paka tufulume egenda kuba climax tugenda gikuba kumala essaawa ezi sawa 5 njasa akacupa sawa 3 naye baba class essaawa 3 Master Peter yatusomeseza nga 2 kitundu. Yange genda kubeera ya 3. Mathematics. Byonna ebyange nze mbyogere enfulume ngende. Akasuo kase. Mumanye nti degree zibamenyedde bwerere. Mumanye nti degree zibamenyedde bwerere. Wamma mubeerewo nga Hajji yasa akasuwa. Ekyama kiri kye batayogera omukama n'ayamba. Ngenda kyogera. Hajji kyayagala okwogera. Shamim nkutumiddeko nnyo webale nnyo webalire ddala mu kuyingira wano mwami gwe tomusange Jamil ensonga yo katugijjewo twolekere kyatulese olunaku olwaleero. Mukulu Batte ne Hajji mwebale tubangula era tusiima nnyo. Hajji obulyazaamaanya kyeki kubanga nina mukyala wange tumaze emyaka 11 naye omwana yabula naye nze ninayo dota kati ali 15 years old. Twafuna obutakkaanya nga takyampulira nga bwagenda ewaabwe tukkaanya bulungi akomewo naye ye ng'amalayo ennaku zaayagadde. Nagezaako okwogera naye naye yagaana okukyusa nebintama kati njagala twawukane kuba n'okuzaala kwagaana. Hajji awo mbeera mulyazaamaanya
awo mba mulyazaamaanyiza oba ekirala nali nazimba naye naakola ekyobusiru naye nakola ekyobusiru ebiwandiiko biri mu mannya gaffe era nina n'ettaka eddala yiika 5 nalyo kyekimu mukole ntya mukulu Tomusange Jamil erinnya alyogedde yakoowa mukoowa tasigadde mu koodi bw'abadde amaliza neno wansi era n'ateekako mukono Tomusange Jamil nasaako omukono salongo mukulu Tomusange Jamil ensonga zoziwulidde kakati wali tusooke tutegeere ensonga tukatemeeteme omukyala omwana oli gwe yazaala ow'emyaka 15 wa mwami kati yamuzaala omukyala atandise empisa embi ye yali yazaala omwana yali yazaala dda first born kakati empisa embi zisanze n'obutazaala azigase n'obutazaala kwegamba obwavu n'emputtu ng'otandise bula programu enambalikako eno agatise obwavu n'emputtu programu enambalikako eno nzimbukidde mu jjiya netonde tugende mu maaso wetonde gwe bajja kasala tiktok tunanywawo amazzi ndeke ate agambye mu statement ye agambye agambye nti nakasomyewa nti anaba bigambako nti agattise alinjala twawukane kuba n'okuzaala kwagaana akitegeeza empisa embi azigase neki n'obutazaala senga abadde nannungi kitegeeza yali badde amulekawo kwegamba kiri agira bwati n'agamba nti onaakolako empisa embi kwegamba kati nnunda alaba talina nsonga emukozesa mpisa mbi osanga gwe Tomusange mukama akulaba ensonga emukozesa empisa yali badde nti yazaalawo naye kati agenda okulaba atazaalawo empisa embi zezimwetuumyeko n'agamba ono amumenyera kikaakati ekisookera ddala yali kirese kugamba nti nno omukyala alina mpisa mbi ekyobutazaala akikole ki ekyobutazaala kireke si musango gwawo ebyo byo Katonda yamba awo omutonzi waffe yasalawo awo enkwataganira nawo awo ekyokuzaala omutonzi waffe yasalawo naye ekyempisa gwe mwennyini gwakola ki gwakyesalirawo kati ye bw'aba yasazeewo kweyisanga bw'ayagadde omanye ebintu bino ebyokuva awaka n'ogenda mu nnyimbe olw'ensonga nti nno abantu bamanyi ebibeerayo munno bw'agenda osigala okukunadde bagamba yali omubbi bw'asuza mubbi munne teyeebaka bw'agira bw'ati omutima gumusula mu ddiiro agamba bwagira bwe nti bw'anaasula tv yange naye takola ki teyeebaka kaakati abasajja abantu bagenda mu nnyimbe ne bagenda ne bakolerayo bye bakoze eki bye bakoledde osanga ekikyala kiri eyo kirina abaana baakyo nga 5 kiri wa mukulu batte ne Kampala kifumbira ddala no bambi kigonvu okukamala ne kikusiibula ne kigamba nti ngenze Masaka tugenze mu lumbe naye nga mukulu batte kimulabye batte kimukoze eki kimulabye ne kituuka eyo ku kyalo jukira bagenda mu nsiisira ne bagireyo obusiisira kakati bagirawo n'emmere batandika okufumba ziwera essaawa 2 awo agenda okulaba waliwo ekimufaafafaako awo ebitategeerekeka bannange emmere eno mwagiteesewa ano guni mama naye tubadde tugamba kwatako ku kiringo jukira batte mukajjanca olumu munira n'emputtu temujja bizinesi zibakutte bw'agira bw'ati bwamuwa ekiringo ky'ennyama obadde ogamba oti mwafunye okunywa bw'agira bw'ati bwabikyusa zirimu 2 zigenda okuwera 3 ng'emmere yakoze eki kunya kyekireeta kyayi empewo bwe yeeyongera kuttaana abantu batandika okukola ki muleme okunoonya waabwe batandika okwebaka kijja mbutusiga omanyi bitera okwambala gambutuse wekijja ne byovaroolo kooti bannemuvaawa mmwe Kampala eyo wali wati abantu batandika okukola ki batandika okunyumya kuva ssaawa 5 zigenda okuwera 8 oli wamugambira nti kanneebakemuuko ng'ensi yonna esirise bweti
n'asooka n'abalabalamu nga n'asattira bamuwulira. Ndi Masaka tewali muntu yenna wano batte ali Makindi. Ali Makindi asiriwala kyekiba kiddako asiriwala yesiriwaza ekisajja naakagira wano kinfuddeko bye sitategeera. Tunaabirabe olugira bw'ati agaate nze ataddeyo nga bagalinda buke watamaliza ne bakuba stampu ku kyenya ng'agamba eby'Emasaka bisigala wa Masaka bisigala Masaka wetudde Makindi Makindi ng'eby'Emakindi bitandika kakati mulimu abantu basudo yagambira nti omukyala waaba wuwo ne wakubikira omubuuzi okomawo ddi abo abasajja munnange nno baali bategeevu gwe bive bino mulimu ebintu bye tugira nga tubikkirirako bubikirizi naye abantu baali bategeerera ddala talimiranga gyakaaba okuziika kwa ddi kwanca kati gwokomawo bagaye baziika ku mmeka ku 8 kandabe kaboda kamusula ku stage ode bus esemba tawuzina 3 ekiro n'abooto ojja kuba otuuse ayafiiridwa abantu tebakyatulire nno bantu ensi yakyukamu naye twasulangayo wiiki yagenda bituukana lwaki abantu bamanyi ebikola ki bamanyi ebibaayo ng'agamba nti nno omuntu ate jjukira olumu n'abantu abawasizza abantu nga babawasizza wala balina history mungi gwe batamanyi. Mukulu bato situka wano n'ogenda n'owasa omukyala ku kyalo nakakugambako dda wano naye ng'owasizza bufe ya kyalo nga yabadde asaavinga bano tutuuse mu myaka 3 omuwala ali mu myaka 35 aba ne history ye ng'ate ngumuko ebe egumaagumamuuko kati gwogenda okujja wojjira obudde bwonna ogenda omutuukako nga mukazi watu yalwana dde entalo ze kati keyagikuwa ekutwala keyagikuwa otwala ate akuvuga speed kubanga alabye abasuubiza ne batakola ki ogenda okumaliriza mu myezi 3-4 ng'ototandika byakuproposing ebyamu bye mweduukuza salawo mangu gyoba balina paki gosanze kwasa tumwetano nga teryamutwala kubanga alinya taxi yangu wako kakati ogenda okumaliriza okumutwala abali ku mikolo be baseka olaba basanyuka bagira we bati kitutte naye atukoze bubi tubadde tukyabulaabulamu akirawo kibadde kisalawo nze mbadde wa wiki nga yagala ebiyungu ali okwo walwakuna olugi biyitaayita mu kyalo omwo jakikubira simu kakati nga kidda ate wekituuka eyo kiba kyayagala dde obufumbo nga kifumba naye olunaku lwekidda ku kyalo bapa tekeebulizaayo ate omukazi omufumbo kizibu nnyo okwenda ku muntu omupya kizibu omukazi omufumbo kizibu okwenda ku muntu omupya amazzi gakulukuta gye gaali gakulukutidde kuba webasisinkana baba already wabawo ekibagatta anti kakati bo batebagenda kuzanya kye bayita psychological games baba tebakyagenda ku date kuba kwejjukanya bino kakati gwe bino byemugenda byotandika okufuna omuntu omupya mutandika bino ebyokugira mugenda ku date mwenna negotiations mumanyi ddiiru gyerina okukola gyerina okuggwera kati bali ddiiru baali bagisiirinzeeko era olujja bwe nakyolabiseeko enaddabuzi kulooni akuba mukomi kuloni ani ono yasancho osanye waliwo yaganya ogusamba n'agamba nze ndi kuloni erinja kukola ki sawa zonna nja kuddayo kati agenda okutuuka ono mwana ajja abakyayita bw'ati asitudde ekisenya ekyemmere naki wazze nti nazze nze wuuyo essimu wagikyusa ng'akiteeka wansi essimu wagituusa kyaje nina yeeyo naye ng'ogikubako ddi wankubira gwe anti sayagala kuleeta mitawaana alo nga tusanyusa okukulaba nti kale munna emmere eno seeki mutwale emmere eno kanzije ng'atandika naye mwana gwe wagenda mwana gwe nagenda omusajja yantwala ate gwe wali onzanyisa buzanyisa nali nkyetegeka wetegeka kimwetegeka nnyo nammwe mugoza naye njagala bingi ate ndi luno
kali mwana ngaye na wadde okunterako wadde omutwalo ne ssente zikuluma bulumi simanyi kifuluwero kyozze nakyo naye andira nabire seeri maama gye bali ntikozogati tane sente zikulumanga mwana naki nekanaawe naku zino ng'otereezaamuko nakula era sijja kuwa nyingi nnyo kubanga soka oguleka ya time awo nagenda era ku luli mwajja okuziika wadde wanneewulirirako ebbaawo namula naye era ebipala ayambala byakaabuulu fe tukyaliwo nange kyantama okakasa kyantama nayeekoza naye kwana emugenda takukkiriza nakubeerako na mikwano gyo era kati nakati taliiwo okakasa bagenda kujjanja kati nakamala okuwaba nemmere for old time sake kanze tonimba olwongomanya diiru wagimala mu ddakiika awo olutemya lwa liiso kati bwakugamba nti naagenda kumalayo wiiki olunaku wabaawo ekutu agenda okuddaga agenze mulooni awo nga ttaano awo kanya kujja bwoti ogamba omuntu eyagenze okuziika ng'akobyewanyirira twali twagira senga twamuziika era abadde ne mutano nga mugagga twali tulya bulungi kaakati abantu abamanyi obuzanyirwa mu lumbe mukyala we bw'agenda okuziika kyasooka omubuuza baziika mmeka basesemba ye n'aba ya mmeka okukomawo wano kubanga bw'aba yalekayo abantu be disappointing abaaliyo baali basambirako mu kiraabu eyo bwe batuuka bamugambye okomyewe waka eri obadde ku looni nga basamba kaakati ogwolaba agamba musajja era kati n'oyo musajja watto asigadde alimu kali katoma omanyi teri kimenya nga musajja mwenzi omusajja nga wali tomusange kogamba nti mwenzi ayinza okwoka musajja munnange kanjogere ate naakola ntya musajja atambula tatayenda okay kyonna kyoyagadde musajja bamutambuze abamutambuze ayitamu buyisi mukazi yayenda tabaako nnyo nsonga kakati atambula wano atambula wali kakati musajja watto oyo nga bw'omulabye akalimu kali alowooza nti nno omuntu ono bw'anaagenda eno saawa zonna abantu bajja kubeerayo bakole kye bakoze omusajja yali atambuddeko n'ayagala ddala eyali ayagaddeko muka abendi aba yafuna omukisa okuba n'omukyalo omufumbo n'amuwulira bw'alimba bba wano ayinza okumulimba gwe n'ogamba nti ddiiru yaffe eyiseewo naye mu bwongo kyalimbye tekikuvaamu n'omuwulira ddala bw'amugamba byonna era mbadde wano omuto gunno maaluma naye kale tekina mutawana sente z'abaana zeebale kale mukwano ndi wano nina ebibadde bikyansomu kale bambi naye tujja kulabagana ng'okomyewo kampummulemu kale n'omuwulira nga takankanya namu ddoboozi tatamata takola ki musajja n'asigalayo ng'akola n'omuwulira ng'amwebaza n'ez'abaana yazimuwadde nga mu butuufu n'emmotoka gyajjiddemu okulaba motoka omusajja yagikola ki kaakati obwongo bwo ne butesitinga ku bunnanfuusi kati ogenda okutuuka owuwo ne bwakugamba nti mbaddeko wenvano olw'ensonga nti wali olabyeko alimba eddoboozi n'atalikyusa namuwadde era kali tekakuviirako awo kati naawe awo ng'otandika okusasula aye kati ensi weebeeredde enzibu eno mubeere eno nga n'odikyusa alikyusiza bbaye wamukubira nga likala wangi ana gunde badde ogamba ki oliwa mbadde ngenzeeko wano wa maama gundi wano tomanyi nti yazadde mbadde ngenze okulikyusa ati wali muyinza okuba nga libadde ligenze mu sitiiriyo nawe kana yakwiraga wangi mukwano mangu ago kanjogereremu kati mubadde mwogera tamukwate halo gyetuli time eyo ngaakamba n'ava mu studio n'agendawo mu base kwamayinza omwami wanjogera naye mu base
kati bino byembadde njogera nga asika oxygen ayo gakitegeeza weddo nze gwowedda nze gwolimba ono gwolimba kuba kubabiri kubako gwokola gwoli mu kufeera ssaawa eyo buli mbeera ereete ebyayo kaakati omuntu abeera mu mbeera eyo obadde omusuubira ki ankotta omunaawereka obadde oyagala ayogere bw'atyo ng'ayinyiddwako emmandwa alina kwogera ng'akerebera eddoboozi libe ng'asika oxygen omwana tomusange musajja wattu kirya kityamu kati agaye ayagala bikoma amazima amatuufu ekiriwo omuntu oteyaligenzeeyo kukandaalirira bateesa bulungi nnyo ogenze mukwalo abantu obategeera akyali osiibula mukyalawo wano genda okwanjula bino ebyokwanjula agenze kuwerekera mikwano gye yakusabye ezakaviiri n'omuwa 5 n'agenda n'akateekako gomesi kaakati bazipangisa ezinyirira okukamala bagenda okutuuka ku mikolo eyo buli avaayo jangu babuuze eno kubako babeera bati bano banyankole oba baganda abaganda alimu olunyarwanda oli asoose ennyindo ŋŋanda bagitonyezaako butonyeza wano tunamulaba luutu eddako tebabeerawo kulaba makanya kuba gye tuli alina ku namba ya agenza okujja bwati nga konna ka makeup gwe taatawo eka gowaziwaddeyo namawejje girobeere waka era ebyo byokugenda okugenda oyanju genda okwanjula ddala abo bafa bagenda okuvaayo tusimanyi tuwerekera abagole era ebiwalawala bino ebidibye mbeegayirire bye mubamutumanga aja kyotegedde ensonga lwaki omukuuta kukkiriza genda ku mikolo nze mukyala wange aveeyo bwakyusakyusa naye mukahaji watebabyogerera waawo babalaba kawala asooka okwogera abo bahaji taliiwo badde ki olaba wabeera nga 10 nawe oliwera kino kinuuka ki aja alina mundu ate nno yeera emikolo egy'omu nnyumba ogamba nti kale naye waliwo wano gye batusiibula ngenze wa mukwano gwange agenda kwanjula otuuka eyo tewaliiko wa Luganda tewaliiko waki n'alyonka abeera eyo leka nze musajja ayogedde kituufu abakazi basalirawo mu mikolo eyo what happens in Vegas stays in Vegas omusajja abadde mutuufu kale omusajja yakola ensobi andi yagenze n'agattika bibiri yagatisa ekyomukyalo obutazaala n'ekyempisa embi naye ekyempisa embi kyekibadde kyetwogeddeko kati era agende nti mu mpisa zembi mu busiru bwe mu buwumbatuutu bwa mukulu tomusange endagaano n'ebyapa biri mu mannya g'ababiri kitegeeza baamala okufuna ekibagatta kati essaawa n'agamba omukazi mugoba naye engeri gyakombako ddusu asiimula erinnya lye ku kyapa eyo nayo ndala si yakera ku matalo gamu yoko wano okukaka acid lijjeko amuwa omugabo gwe amujemu amuwa omugabo gwe agenda nze kiri kyayogedde alabika abisseeko bubisi alina kyamanyi mukulu batte njagala nkubuulire intuitions ebiseera ebisinga tezirimba kagamba mulimu engeri y'akazindaalo ne kacupa mulimu kazindaalo ne kacupa omuntu oyinza okuba nga tonnamukwata naye ngera ng'okimanyi amaanyi gakubuulira genda okulaba mumaze naye emyaka 8 taziikangako naye nga buli ne neighbor bw'afiirwa ssengaawe ewaffe twafiiriddwa ku booda waffe obambi balabirira naye kasitagijja nti mikolo gyammwe w'omusajja nga yotajja naye waabwe ng'aziika n'ebikoola lwe bigwa ennyo ku miti agenda ayina n'ayera agendayo n'ayera kati omusajja agenda okwebuuza gundi ono ataali bwali omanyi omuntu bw'aba akyuseemu tabula n'emikwano emipyapa waliwo ebintu ono yali wange naye takyali wange kakati musajja wattu agenze n'alaba n'agamba ono ate kiri ndowooza bwakyongerako n'okugumiikiriza kugamba ze byonna byentegedde nti girlfriend wa mukyala tomusange talina nsonga emunyiiza talina nsonga emulwisa mu kyalo talina na nsonga emutwala mu kyalo abeere waka
Gwomanyi kitegeeza okugenda n'ofuna accident amagulu gombi ne gakutukako ate n'ogenda n'oyenda. Omanyi bwe kiruma. Omukazi agenda n'agamba omusajja yagwa ku accident. Mujjanja bya amagulu gombi gakola ki? Gakutukako. Mu bulema kuba n'amagulu nga gagenda. Ate era ogenze n'okoleramu ne kino. Kwe gamba kabinga jangagane kati ono amanyira bumanyizi kiki. Kuba alina naawe kyakulabyeko kati ekigamba nti naawe tewali yagalikikka. Naye nabeerawo. Lwaki osobola okunkola genda eri tomanyira. Nga kati n'oyo naye kyayogera mu kiri. Nti bino byonna abikola naye oba ate waliga nti ate oli yali bikozeeko naye gwe. Ogatiko obwavu n'emputtu. Okizzeemu. Akalingamba mu mbeera yaffe ya bulijjo. Mu mbeera yaffe ya bulijjo wamma togattira na bwavu na mputtu. Kati kimusobedde. Omukyala amuweeko kyamuwa. Jjukira ate union etali mu baana. Etera obutabaamu busaasizi. Etera obutabaamu busaasizi. Ayinza okulwanagana ne bakomayo kubanga talina gwaswalira. Kati mu byonna atemeeteme. Bw'abanga kiba na kirungi nga tannaba namugamba kiri kyakwawukana. Amuga nafunyemu oba njagala kutandika business. Nze mbadde nsaba ekyange kankitunde ekikyo kisigaze. Kane kali kubina ebigabo byetwogedde aga amagezi gakyakola. Anti bw'aba yeeyogedde erinnya lye yeeyabizza. Yadaho ye. Mwatujogatta. Yali mukaye njagala kukola business kati nze ku eka ziri mmeka 5 ezange 3. Zimpe nzitunde ebbiri ezonze bwe nafuna nja kufuna kati ekyapo eba malo kitemamu ne bwatatunda ettaka lyali kugaba fune engeri gye bakola ki gye baawukana abantu abatalina baano okwawukana kwabwe kutera obutabaamu kisa tebalina gwe baswalira ekyo kiyinza okubaawo ate bw'abanga muntu wakamwa kanguwa ayinza okuba yabimugamba gamba dda tomanyiira ogira obutazaala kati omukyala nga akirina ali nga akimulinze. Dikyo omusajja alina security amanyize tebajja kunnangira. Nalaga ko musange yagaze tojja kunnangira. Nalaga ko yaso mugamba omanyide wagotosa ono wamukebera. Watanga bamukusiba. Osanga omukyala kye kimutwala mu kyalo. Naye ageze sala abo baye yali ko buzibu. That is a true story. Ojimanyi omukyala bwe bafumbirigana n'omwami omwana n'agaana. I'm of a view nti buli omu agezaako ewalala. Omwana benze acheki. Naye kibi kugenda n'ochekinga ne bakwatirayo. Oba mu Australia oli otya? Oli nakugamba wai ndi lubuto. Kati ate byaze bidi. Timune mukama akola ebyamagero. Kyabikawo. Oyinza kwa mnenga tugira. Naye ate bwagenda omukyala n'afuna olubuto n'akomawo n'aluwa Tomusange. Ne lugenda mu maaso. Naye ng'ate Tomusange yateede gyagezaako nga tazaala. Olaba bwadde awaka n'asooka atunamuuko naga ekyamagero nga kyazze. Ekyamagero nga kikola kwono yekka. Abali awo nga bamuleeta n'olwokubiri naye gyagezaako tebikola ki? Tebikola. Awo agendera ku DNA luvannyuma n'emyaka nga 6. Nga bonna ndikano kananfuka kano. Naye obo bulabe nnyindo. Atali alabika. Alabika. Omutima munne guba gugamba. Katwegumye. 8 PM TV ensonga tuyagikwatako sabbiiti ejja. Ayina ensonga naye George yagambye nti ali addicted ne poni. Olaba pono. Omwasiza. Kale. Hadi yajiwandise. Hadi ya kodi. 8 PM TV. Ati kati oyogera bya. Bireko omusajja ayisizaawo kintu ki. Oba mukazi. Owaye nga bikyali awo. Wamulabye weegundi. Tonna bamulaba owa Guinea munnabyabufuzi. Allah bamusanze n'obutambi. Yakoze akagundi. Abakazi 400, 100, 200, 300, 400. Nga bonna
Anywaki. Naye nga bw'ovaayo ebifaananyi nga yabikulaze ne mukyala we n'abaana be bambala pijama nga zifaanagana bagenda ku holiday trip bakola 400 be yasobodde okulikodingako. Abantu ne bagamba nga yalikodinga nga bw'onaaleeta omuntu n'aleeta mu office naye ng'alina kamera bwe. Kakati those are sexual perverts, balwadde ba bwongo. Kati ye bwa ayinza n'okubeera naye ng'anyumirwa bunyumiro kulikodinga baveewo alaba obutambi obwo. Kati ye bw'akimaliriza awulira ng'alina amaanyi nga kakkanye. Nga kakkanye. Nze waliwo gye nalabako ogundi okunoonyereza kwaliyo mu America ng'oli ye yabeeranga nabo naye nga buli lwamaliriza akusaba akantu k'omunda ako akadrawer n'akatereka. Kati ye nga bubeera awo n'akuŋŋaanya bw'agira bw'ati n'atunulako n'agamba. Omulala yali wano ng'asaba bukomo gwamala yamuwa akakomo gwamala yamuwa akakomo gwamala yamuwa akakomo. Omujapaani yagamba nti abantu ffenna tulina face 3. Tulina face abantu ba stranger gye balaba. Tulina face family yaffe ne mikwano gyaffe abatuli okumpi gye balaba. Ne tubeera ne face yaffe gye tulaba fenga ffe. Lotwa n'ogamba naye okitegeera eyo ekubeera munda ekusirisa va ku bantu kye balowooza. Nolaba bagagundi bamukutte simanyi n'ekiwala abadde akivuga akizza waka simanyi n'agamba abadde akiwaako lifuti abadde noga si lifuti yakasukka ku lifuti okusinziira ku bitabo nga bigenda si lifuti waliwo ekikyankalanyeemu awo. Omukyala bannange bamukwatidde mu bwenzi omukyala we naga naye abakyala nabo baswaza kale weemaliramu ki naye nga mutima ga naye yakuzanye bubi singa nabadde sibikola akoye ogenda otya ku kyalo nga ye ayina version oli munda asembayo yeye. Naye abantu bangi balaba pono. Nze nina gwe nabadde naye nga nendaba comment eyo nenseka nenga laba comment eno naga nti ffe twabeereranga ekamwoca nga pono ina n'obudde bwayo egi nga tuyingira tujjako eddoboozi nga tutuula muli tubanga abali ka TV oyabulanga muno kati ati babo byekisiru nawe kati awo weba buli kimu kyonna kikolebwe naye ate ekisukka kifuuka ndwadde era kyali kyasooka kati tamufuna obudde nga onogaa nti nno saawa emu mawulire kati nga bo mayindi mwetoze okulaba mawulire galoge gali nga mawulire gaabo leero tuli ku mulamu ati naye eyo bagiyita addiction. Kati abantu balina ekizibu ababuulirira. Okay? Olaba kakati ng'abantu abanywa enjaga abantu bano bonna abadde awo zino organization z'olaba ezijja ne zitandika okubuulirira abantu tebamanyi how to go about with it. Bakubuulira bubuulizi denja zikirimu. Naye okubuulira omuntu okumujja kwa addiction y'ekintu olina kusooka kumanya lwaki akikola cause osanga omuntu ng'anywa enjaga naye nga yatandika okulooza fiizi z'abaana n'alowooza enkyaba n'anywaki omutwe ne gumuluma. Bwe gwamuluma buli kaseera n'abeera depressed ng'ebintu takyabikola ki takyabitegeera n'agenda n'atandika okunywa. Nga yo okuvaako okwo kwe kujjawo ebizibu bye. Oli omusanga nga yatandika okubanga buli kaseera omubiri gumuluma takyatege oli n'ajja n'amugamba owange omubiri gukuluma jangu wano giramu akagundi bw'oti onyweko. Kati n'atandika okunywa kati oyo bw'otandika okumubuulira ebizibu ebikirimu kizibu okukyuka naye osobola mugamba nti nno nsobola okuwa substitute ey'omubiri guli okkuluma ng'omala kutegeera lwaki ekintu yakikola ki. Okujjawo addiction osooka kwebuuza lwaki omuntu yakikola ki lwaki omuntu abaakyo yakikola. Naye oli gwe baakutte n'abakyala ebina oye simanyi kyakumugamba yansuseeko obw'omulamuzi yansuseeko abantu gye bali bakambwe
obo ate ngaali mu kifo kya buvunaanyizibwa oli yatyobodde yatyobodde bakyala naye abakyala bo bambi naye mukama asasire yabatyobodde yabalagidde value yagisiriza ddala 400 mwe muli ne mukyala wa muganda we naye ate mukyala wa muganda we akatambike yamukwatiramu yali lubuto yakuza omwana oli yakoze ekisembayo era tagenda kuddamu kulabikako kati stress emuluma amaka galina okuba gafudde naye ate ekizibu kyonna we kikutuukirirako ng'ensi ekudduse oddako ewa banno baganda bo ate nabo yabagira ngomanyi ng'omukyalo olubuto luli eno nze mulimu ebintu byengena nempulira mu nsi bate nenzirayo neneesiga omuntu ogwo bamuyita Hajji Bakaluba kyonna mu bye nalaba mu dduniya buli kimu kisoboka saba busabi mukama katonda akujjulule nga tobirabye naye nze zijjukira wano omuyimbi omu yagala kati njagala mukyala wakuwasa enkya mukere kwole faamu yafuna 270 nga bazze bawasa ninga akijjukira kaakati oyo bwagaali bwe bwina muwasaayo olunaku bona wana bagala mwe namba tutte ate kuddaala kwe yali kati nga waliwo abamusingira ddala emirundi nga 5000 kabina ate anagaa nti nze sijagereza ku muntu ali wano ajja kunyiiga nze bannange nze gundi nina erinnya lyange wano oba kino nina ssente naye njagala enamba yange y'essimu yiino mwewandiise noonya mukyala wakuwasa ng'asobola ofuna nga 10,000 ensi yatuuka waawo bwe munaamuwasaayo olunaku mugenda okumaliriza okukwata akatambi myaka egi nga yakakozesaayo nga 7 kasembyeyo noono naye bannange I have qualities of bagagga naye obugagga mmye anyway byonna ebyabagaga thanks for the sweetest show on this platform byonna ebyabagaga improved my thinking capacity alhamdulillah byonna ebyabagaga abirina naye taziri abulako eki bamuja last boni wa hope shifa kakati oyo kesobola okumugamba kalibwe ejuzi nagenda nenkugamba kwano nenkugamba nti omuntu ne bw'aba azimba bw'ayagala okuzimba n'agula omusenyu n'agula seminti n'agula amayinja n'amazzi n'agateekawo n'atatwalayo bazimbi tewaliwo kigenda kukolaki tewaliwo kigenda kukyuka mukulu batte abantu abo balaba bamanyi ebintu bingi naye okumanya ebintu kyawukanako n'okubikola singa nkwata empeke egenda okuvaamu ebijanjaalo nenjikwata nenjiteeka ku ddinisa empeke eyo esobola okubeera ku ddinisa eyo okumala emyaka nga 10 n'ogisanga ng'eri awo ekakanyaliddewo naye nesigala nga weeri kasitebanga teyiseeko mazzi tekola kinga weeri awo ku gundi naye ettaka byeba yeetaaga kubeera mu ttaka okukola ki okukula naye ate tekikugambisa nti nno mu ttaka waliyo ebijanjaalo ebijanjaalo ebyo tebiri trapped mu ttaka era bw'ogenda tobikola ki tobisangayo naye ekijanjaalo kino bw'okisitula n'okikwata n'okiteeka mu ttaka then nga kiriyo nga kikola ki nga kikula kati lwaki wali ku ddinisa kibadde tekikulirawo ebijanjaalo byali trapped mu nsigo eyo naye byali wakyamu bw'obikwata n'obiteeka mu ttaka nga biriyo nga bikola ki kati circumstances zibeerawo kakati oyo ayinza okuba nga waali alowooza ebibyo biri trapped mu ttaka tebiriiyo amagezi just kubijja ku ddirisa abiteeke watu abisuule mu ttaka oyinza okubaawo manyi kino nze mukulu batte ndabye abantu bafuuwa enzungu bawandiika bakola biki fayiro zonna ayinza ozikola ki ozikwata n'aziteeka wali naye kali akazannyo kalala
kazannyo ka bwongo kazannyo kalala kalimu omukisa kalimu ki kalimu okusalawo kalimu ebyako birala nnyo mulimu n'abantu abalina chance naye ng'oluzungu lwamusukka I need to see a lawyer I need to do this ng'onaye nga yeefuula omukugu nga buli kimu yeefumba ayagala nnyonnyoke nnyo yeefuula muzungu ayagala abannyonnyofu bajje bamunnyonnyola ensonga aginnyonnyokera ddala buli kimu kyonna alina okitegeera inside and out ekyo kyokka nga kiyinza okuba kikuleme era abantu bonna b'osanga abakola ebisembayo basalawo mu ddakiika egi ate nkubu enensi yakutegeera obugagga mu ggeto tugamba nti ekinyonyola obugagga kiri kigambo kimu kutalaafiya kama mbaya ni mbaya oba nfa oba zifa oba genda otunulye Trump byabadde ayogera ngenze akazannyo ke yakategeera bulala mukyayi omukyayira ddala amwagadde omuwagala kufa bufi akukuba emotion ey'ettabbu akuba ey'okumwagala okufa obufi akuba ey'obukyayi okufa obufi bo bategeera nti no oyo Trump salesman akitegeeza ono last born wa Hope Shifa akyali mugagga mu mutima kale wetambula abanyabo ne basebo Kemugisha Jamiro oli otya munange kansubira oli bulungi Sarapati oli otya munange muli mutya Hajati wa Hajji Bakaluba oli otya okimanyi nti Sara yakulira enteekateeka ya It's Possible nga 29 yakirimu yakitambuza tategeka asula ntebe batulinda 29 Serena 29 Serena wobo yagala okulaba Hajji Bakaluba eyingira omwaka ngo ina amagezi Professor Ateloya Newton Buteraba yingira omwaka ngo ina amagezi naye nno tugenda batulira kwolo tetugenda kukoma kakati kuwa bwi magezi tukoyo okuwa amagezi byakwogera kati muno okuwa obunabbi bw'oba ozze wano kuwandiika biwandiiko ogende ng'obiwandiika tewalijjidde ddala walisigaddeyo n'osoma bye baakusomesa edda kubeera ebitabo bikyaliyo nakola revision ffe wano twagala muntu ateekamu maanyi kugamba nti nsituka kugenda kutandika nga 29 beera ng'oyize weewemu olunaku lumu otandike kyengenda okuteekawo kigenda kuba kyattabbu kuteekawo mbeera paka kuwulira bubi musaaga amaanyi ameemanye omanyi waliyo ensi eno ngo abantu balina amaanyi naye nga n'abalala bo bageemanyi omanyi kyensobola okukola omanyi kweyogera naye walondabyeko omanyi gyenva kati ngenda mpola otojja tukanga ngenda mpola gwani nkolerewo kati okakasi kola mpe simu yanga ate simu yerwa amaanyi ameemanye bw'olaba ng'omuntu ng'atumye akasimu manya talina maanyi alinayo ow'amaanyi omugambye dde walinga nti olina ow'amaanyi gw'omanyi gwe tolina omuganda yagamba nti amaanyi ameemanye gamala ebitembuga njakyetikka nekyo mukimpe ogenda okubibula pampamnyongere ekyo tamuloza kiriwe kyasisen kino kinayatika ogenda okakananga embuga ebitate wakyali nga byonna obyasizza abantu okubanga olowooza nti buli kimu ojja kwemalirira bulabe kabisa tugenda kiwa mu njuyi bbiri mu budde bwe tusigazza sidda walala teri kutumira kulala mu budde bwe tusigazza wali abalina amaanyi ameemanye mu famire nze ŋŋambye anti nze ŋŋambye mwogere bye mwogera nze nagambye nti naye gwe omuntu omu oli ku kika anti ŋŋambye bwe kiba si kino olukiiko tuluggalewo kubanga amanyi ye finance wamu kubanga amanyi ye musika kubanga amanyi yatuukirira administrator general and all other stupid things yayambala essuuti nze ŋŋambye aleero abenga yasomako yalina lawyer lawyer yagambye kino na kino nti ne lawyer ogamba kino na kino pulida ogenda okwogera bwati ne bwati waliwo kino anti nkugambye pulida yagambye
bwe twale tugendera ku kino nze kanzijawo pulida wange oyogera ebyekyalo owai nalabanga muzeeyi naye simanyi mukadde wange kama amusaasire yonna gyali nalabanga muzeeyi balina emisango sanga egyo egy'ettaka nga bwe bagirawo bati tugenda kulaba pulida gundi ayangu agenda omuvuga tugenda tulaba pulida ne batambula emyaka n'emyaka naye abantu bedda atimes mwamu ebintu byendaba n'okimanyi nendabira dda nga tebaali siriyasi ng'oli ayinza okutambula n'agenda n'alaba looya n'amugamba ojja kukomawo wiiki eddako naye ng'atambudde alinnye takisi n'atuukayo n'agenda abantu abo baabanga batono bapulida nga bayinza okuba mu kibuga tugabe balimu nga 10 gye mugenda mulina okuba nga mumanyiyo tugenda wa Alfred tugenda wa gundi amanya nga go gakoze eki gamanyikiddwa kakati abantu community yagendangayo yalinga etali mbugumye nnyo naye nga batuuka mu bantu abo baba abalabamu nga bakatonda nga bebabavuga tamanya kikiri mu fayiro tamanyi oba mulamuzi bakoze adjournment naye atambula butambuzi ngenda kukola ki ngenda wa pulida ngamenzireyo wiiki ate nga ssente zaabwe si nsale bw'ogira bw'ati akabaasa bajja nako n'omugamba pulida kati nze kuwasiwasa ndi mu bwongo nompita buyisi nina okumanya fayiro yagenzeewo n'amateeka ne bwe mba sigamanyi anti ensonga lwaki toli wa mirembe giri nakyukamu ene waba emirembe egyo be bampeerera ate bw'ojolonga kaŋŋende mpola ena mpola nasibye mudda kati tubadde tugamba amaanyi ameemanye tugajja ku famire tugayingiza office awo tujja okukomekerera tusooke mu famire wano famire eryanyirirye emmanga awo nze ŋŋambye anti ŋŋambye gusirika nze ŋŋambye kati nina ekintu kyenjagala oba temwagala kusonda mubireke nina ekintu mukulu bate kyenjagala okubuuza nagendanga mu miitingi zaffe eza famire nga nina engeri gye ngenda nentuula bwenti nensiriikirira nendaba abantu nga batandika okwogera nga waliwo balonda nti ono chairman yagenda okukubiriza olwo omanye olukiiko bo batuuka awo balina engeri gye bawawamu ebitiibwa byotategeera ne bagenda ne balonda chairman ne balonda omuwandiisi baba ne treasurer mu bwangu awo ebitiibwa n'ebyo abantu babyagala nnyo mu famire babyetaagira ddala ebyaddala n'ebyekikulu kakati we batandika okwogera ddakiika emu bweti mulimu abantu be nagenda okulaba ng'ekigambo kye bayita okuteesa tebakirootangako abantu tebamanyi kigambo kye bayita kuteesa nti mukulu batte ekisookera ddala bwe tujja tubeera n'agenda nti twagala kuzimba nnyumba ya kijja ne tutuula kati ebigenda okubeera mu kino tugenda kusonda ssente tugenda kulaba ani agenda okulabirirawo tugenda kulaba ani anaasalangawo improvements tunaazikolanga mulimu ebintu webityo nga bw'omanyi nti nno muli bangi kaakati musala ntotto organization ebeerewo kati we mugenda okutuula mwakayitawo eddakiika 2 chairman mbadde nsaba kwogera ku nsonga eyo bano ffenna tubalina mu famire oli n'asituka n'amala eddakiika nga 2 akyannyonnyola basenga bakojja omuwandiisi mwenna kale nga emutegedde ebintu bya famire yaffe bibadde biwanvu ku kyalo erinnya lya jjajjaffe abantu bonna baalimanya era ekyennyumba eno kigenda kubeera kikulu nnyo mbadde nteesa ne bannyinaffe bakiyingiremu tetubaako gwe tulekayo ate abantu b'okumutala guno erinnya baalitegeera ffe abaana kibadde kituluma tubadde tetunaba kutandikawo kati nze wano nali muto nkuze abaana bange bonna kati balabira ku nze beebuuza tugenda kulekawo ki akyannyonnyola nebyabya temuli gumba webale nnyo kati otegedde omuwulire abyoga ebinga ebikola amakulu we bibanga ebikolera amakulu
ate ekyobusiru nekijja ayogera ebituufu mu kifo ekikyamu n'agiraawo era ne mukazi wange yakimbuuza kati mujjukira muli abantu nga 30 mulina okwogera meeting ya ssaawa 2 n'atandika okwogera n'aleeta kino oyo n'abeerawo tutwaba wano gundi bonna abazza beesimba wano kubwa kansala kuwe mu pi babadde bakyalanga bajja wano ne batwebuuzaako olw'amaanyi ga jjajjaffe kaakati bwe tutabateerawo mbeera esigala nga bajja tuyinza okusaanawo wano n'osanga nga tewakyalina wadde ayagala kwesimba wajja wano kati ensonga lwaki ŋŋamba ate nga basale gye ziva ensonga lwaki ŋŋamba ne kansala yalibadde mu lukiiko luno temulaba kati n'omupiri wabajja wano beetaaga bonna okuwulira ku nsonga eno n'omubuuza wa famire yaani andi kaakati awo naye ensonga eba nti mpanisa omukono kyamaniso kati onaayogera biki ogeze eno omanyi mulimu nze eno taatawo kya ekyo batandika omukubiza olwatandisa mulimu abatandikirawo akezi nayogera kati oyo wa famire yaffe omanyi ffe tulina emirimu gyaffe mugenda ne mutuleeta wano ne mutuula ne tutandika meeting awo ne bagenda ne boogera ebitakwatagana oyogeza busungu ate otya bwakagira uno kakati abantu bali banaawulira batya muno mulimu mikwano gyabwe ejawa egy'abantu ya famire eno bali betwetaaga ogenda kuleeta mmeka zino kyamaani nze ntudde zino meeting kati ezikyalina makulu abantu abakulu mama kati kyamaani olaba abantu abamu bajja wano kati ayagala kuleeta ntalo za famire tetuli mu ntalo nze ŋŋambye twagala kuzimba nnyumba eno sister wanisa sister dindako kati ni kale wama sister ayogera kyamaani webale nnyo bate nejjo tubakoye ntalo zammwe tukoye entalo zammwe essaawa erekwere mu n'ekitundu tukoye entalo zammwe nga muli mu kkuba tukoye kino tunakibeerako pakaddi omulala awanika agamba buli meeting mugyefuga wano omulala awanika sokondeke ale kanjogereko batu betwajja ne mutuvuvuba abaana bammange eyo mulina episembi mutonagiraba waliwo aboogera buli otwogera ne mutuvuvuba mujja oba mulwana ntalo zammwe muzirwanire eyo nze kamita sigenda kujjanga ntuulemu ebyo aganyabo nina awaka ewange ekyo nkyogedde chairman teeka mu maaso wamma nga nawanika mumpa obuugi bwange enjira nnyo naye Patrick okyakalanya nnyo banoonya solution eno wali abakolaki bongerayo zigenda okwera bbiri chairman alina okwajukiza ne twade tusonda ssente so ssente twagala mmeka naye ng'obudde bye bakoze eki nti bino naye mwali badde mubitezaano manyi ssente twagala mmeka obudde mubulidde kati noone yeemanyi ng'agamba nze ŋŋamba oyo si kamuleete tomunzigyako muleete nze ŋŋamba bamulonze batera naye abo atera okutabulatabula batera kubeera bakojja ne basenga batera okwambala obusaati bubeera bwa mikono mimpi era nga kana akange naye bo bambala oversize negenda nebange mutuuka eno wansi tamanyi oba ayambadde kanzu oba ayambadde saati n'asituka ebanga thero on oyogedde buyi n'asituka batera emikono giteeka eno emabega we bati mujebale kale jebale kojja kale meeting eno okujja wano ffenna twategedde ensonga zino nze kitammwe nali mumanyi ebintu byonna yabikwasanze gwe kamida bakuŋŋamba kubanga tutandika mmwe siva abo abatwalanga ku ssomero ndiye kiwajja ebigambo waliwa kaakati ekyennyumba ennyumba egenda kuzimbibwa nga bagirira yakubaawo kojayogedde ate tunabeera ku kino paka ddi batte mitwalaga atano genda oyiiba ogenda ogireeta noono bwe mulwanagana
ate enjogero tewamuka bw'omulwanagana aleeta 5 mwabakulu abali mugundi eyo mwabawala mugambe babbammwe meeting eddako mulina okujja n'emitwalo agaaga 3 temugenda kubonyabonya bannyammwe ate nti no bebagenda n'okusondaana kati mugende mubagamba abavubuka muli bameka kati mbagambye mugende muleete egyo mitwalo 5 kyekigenda okuba ekiggula luggi ebyange byebyo kati nga yawaddeyo meka ate aziwa ezo saati ez'ovalolo ezo saati ez'ovalolo wali olabye omuwandiisi tokyala awaayo ssente mu meeting yasooka okweteekako miliyoni terabikanga era ng'oyagala obutawaayo ku mukolo gwonna gwe basondera bagabe bugenze treasure ate wagamba mu akakadde kange katuuse dda kakati wano mu service provider baba alina okukwata obulungi neziyoleme ate ne mu service provider gwe omanyi obubbi obuli mu kutegeka emikolo treasure yasooka gwe treasure bw'atuuka agambirawo nti nze ngenda bbawo akakadde kamu nga tewaliwo yakeetemye mwe ng'asooka awininga trustee yammwe nga mutandika okusonda ssente kati yatandika okusoosinga bagundi ba service providers ng'akugamba wa decoration yatugamba miliyoni 8 ng'akakadde ke gye kali ow'ebidongo wa 2.5 gage buli gwawo omulimu gw'owulira akiikirira ennyo gw'ayisaawo omanyi olwedde akola ki alinako emikolo sebe ejja famire abantu bafuniramu ddala ssente gw'otira bwati buli gw'oleeta omulaba amuyisaawo kumbe alinamu kakickback ke aba yakateeseyo dde ekyo obadde tokimanyi bate wamwe temusonda mikolo ate nze mba treasure tobbanga togwanga mu kittavu batreasure bagenda kuyonaage balate muwasa nemupo batreasure babba okanya kulaba gundi oyo yambeereddewo nnyo ku mikolo ng'akulinamu obu wegugwera ng'akuga kale bano ab'ekidongo babadde batusumbuyemu awo baleese generator beetaaga 2 kanga bawe batreasure bakola ne ku nnyimbe ennyimbe naddala embedde ez'okutegeka ezo ezinaavawo mu advance ezibeeramu naawe n'okufiirwa obadde naye okufiirwa nalaba ng'afiirawo nga yalina okuwani abadde owange nnyo yakola n'enteekateeka tumanyi wano mu kuteekateeka okuziika okwabagaga tekuba kwaffe bagula keesi wewa n'asima wabeerawo kale wano simanyi nkya tujja mutwala tumusabireko wano wali tujja mutwala bonna yabibeera kati jjukira bannannyini babeera mu biwoobe agenze tofa bino tubimaliza nti ono gwe tumanyi adde mukwano naye gundi tuwa ku ssente bamanyi okuyingira mu ddiiro bayingira bafukamidde okugenda ewagundi nakyenzijukidde bakola bati maama kaakati ab'amazzi babadde batuuse abo tubamaliriza kati ab'enku ab'emmere babadde tebannatuuka naye njagadde kubuulya bubuulizi byonna bitaatambula bulungi era tewabaamu kweraliikira kwonna abajja tubadde tugambye saamu babatuuze wali abattenti baatuuse dda wanaaba kyonna ekisigalidde sijja kuddamu kusumbuwa byonna tujja bimalira ddala ayogera ati bali bamulabe nti awa lipooti eni kale oli kale mugende mubimalize mugende ngaddayo nga peeni ekaaba bino simanya gavumenti yeeyamye okuziika ezo nno zitera okubeeramu ettabbu baleeta kabbanda ako katera okubeeramu ttabbu batera kuwaayo 10 si 10 oba 5 kisinzira ndoza ku bunene 10 kuba nene kati n'abanene awo ne bali afudde munywanyi ani ali awo ndi gundi ye mukwano gw'ennyo essimu neekaaba wetaano 10 owa 5 owa 2 owa 1 makola nga omuntu agula nte ey'okulumbe agulidde nte ey'obubiri naye nze nina abantu abasobola okunkolera ebintu ebyo fa gwe olabe njogera gyakisiro ate onaakirabutya eyo mission nywa n'amazzi
ayagala okugenda mu balekeeyo ate emmere bagireetera nze anti ayagala okugenda amusigaze emmere agamba nze mutagala nnyo okugenda mu ggulu ekkubo olimanyi eri kutwala kati nekyo nakyo kitestinga nina kugera ne bukya nti gwawedde owaffe kyokka senga waliyo second chance omuntu yaligenze n'asooka abirawo n'alaba gundi ono ddala bulijjo anfeera bambi bulijjo guni mukwano gwange nga simanyi awa naye era byalikyuseemu anti abayayi baba bamanyi nti ofudde gusoose olabijjayo nze ngenda omujja mu ggwanika kakamera bakakwate mangu ng'akoze eki amanyi bw'okomawo kosookerako naye singa abantu bababba nnyo anti eba investment ogenda ozuukira ng'olaba nataddemu nnyo eno program twofiira ddala bavudde ku maanyi ameemanyi ng'olina okudda ate obisasule anti bw'okomawo ate okomawo mulala anti bw'okomawo trust oba ogenda jimu anti onaasobola okumbeererawo olaba bukimu ogamba mayinja byonna mbikuwasizza kumbe mayinja yali ainvestinga kibeera kikya katugende lumu nga lwa mugaso agenze akoze eki agenze teri kudda kutunyumiza nti bwe natuuka eyo tetubulira biri eyo buli omu alibiraba waliwo neyavaako n'akomawo bantu bagenda bulijjo naye abatera okufa ne badda babeera mu Africa wano ekyo muggulu oba owemudde ate wali wakubaluye okumubuuza obuuza ekibuuzo eri oba owemudde oba nakyamalira bwe buli eyo abafa ne bakomawo tubeere ne banakyemalira mu nsi ne mu ggulu mu Africa mwe muli abantu abafa ne bazuukira Katonda atwagala kikola kakati saba tuddeyo kumanya gwe wantuusizza ekintu ky'obutamanya kuteesa be baana baliwo mu mwana w'omuddugavu omwana w'omuddugavu tamanyangako lwaki abantu bakuŋŋaana ne bakiyita okuteesa okuteesa ekisookerwamu ddala kulaga nti mulina endaba ey'enjawulo ey'ebintu naye ensonga lwaki muteesa muba mugamba tusobola kusisinkana wa tusobola kukkaanya ku ki ate era obutakkaanya bwa buntu tikakati gwe bw'ojja bw'oleeta kino ne wano tukwatagane bwetu kyova olaba bino bye nayogeranga wano abantu nze bankubanga nnyo nga baŋŋamba oyogedde ku kino naye ebyo by'olaba nga bye babiwogganira kuno ku mikutu biviira ddala mu mayumba gaabwe tebaamanya bwe bateesa n'abantu kati abantu abasinga ddala mwezo famire nkubuulye mukulu batte bw'obanga oli mu famire yammwe bw'ofuna ssente kendeza n'okwogera mu famire nga gatayogera nnyo bw'okenda tekubeera kwemanya naye kubeera mu butategeerekeka kubeera mu fitina futwa ebiri mu famire nti gwe kyogenda okwogeranga kyolabanga kyangu oli agenda kufuna kyakiteekako kyangu nnyo omuntu okugamba nti gundi oyo ayogera ekyo lwakuba alina ssente era bw'ofuna ssente ekisooka okuvaako lyeddembe lyo okwogera kikyoyagala nti oyinza okwogera ekigambo kyekimu ne bakikwatira atalina ssente n'akyogera ne bamuyitako lwaki lwakuba alina ssente gwe tobiraba wano nyinza okuba nga njogera ne mbaako kyenjogera ne oyo bakalo bakyogedde lwakuba alina ssente n'omugamba ssente ze zawanze ebigambo ba muntu nti ssente ze zakutumye alina ssente bw'afuna omukyala bw'ayenda bagamba ssente ze zakoze eki naye nga waliwo baganda baffe abavuga bano abatwala ebintu awaka booda alina ba house gaalo nga 8 ku kyalo bayagala oyo okukubeera kuki muzimu oyogedde otya
abako muzimu gw'obwenzi andi hakati ekyo nakyo bubeera bwenzi naye obwoyo tebutunulwamu tebusoundinga naye omugagga we bamukwata nga yafunye alina omu bagamba olwokuba alina ssente ezo atulugunya omwavu omunaku tabeeko nakake webale kubakyala baffe kwebakola tasinga musango kubakyala baffe kwebelagira obugagga naye kale naye nga kali kiba kizze nga it is general ng'omuntu kakati abantu begendereze nnyo bw'otuuka gwofuna gwe bakkiririzaamu ne baba bakusitwasitwa jangu okole kino always draw back don't imposinga mukole kino gwe bagaye mumuteese mubadde mugamba mutya gwomo mojjira bwoba olina amaanyi era ne bwoba oyogera ekitono basobola okiwuliriza kubanga oli ajja kujjajire bwati kakati twetaaga ensawo z'omuceere 3 ezo kilo 15 twetaaga ennyama kilo 18 obutungulu bwa 8 n'amala okubiteekawo kakati wano budget tujjeemu ya million 7 kale tutandike kubanga obudde bugenze omuntu tugenda muziika nkya ku 8 simpeererezeekaawo oguma nga gujja nange 5 nga zijja bonna bagenda okusonda okumaliriza nga balina emitwalo 20 mwegi emitwalo 20 mwetawo naye mwatandise meeting mugimazeemu essaawa namba obwedda be basinga okwogera essaawa ey'okuweereza ssente bwetuuka ogenda okuwuliza amaloboozi agabadde ag'amaanyi nga gafaafa ezange zimpeerereza zimpeerereza zigira mu kikondo no akwata zaayo ndi zazani ezo pasente zange mbadde njikola wa program uliriza njagala mukakase mbalege tokala mpana wawe sente zaba nazo mu wallet mpa sente zange zayo okavunyiza kameka kada kwa ketano oguzi tonswaliza mukawe kwana yagabera mafuta kadi nkole iki toza kunywa ga kanana nabadde ndi akasooli ku kkubo twagamba sente mekezo n'okuwa mu wallet gwaziragaanako naani bwe mwazikola ddala omugagga n'asumula wallet nalinda okuteeka bbali tonswaliza mu kamera obwebiri obuteeka bbali webiri wasiri wala ozija kumulabona program maaso batandisa obuweereza atandika okubye ogenda okubajira kati gwe bw'oba loodi oba alinga okola ki osirika oba checkinga ka WhatsApp checkinga badde agamba ki ogenda obbawulira obwedda ayogera awogana kakati nze nga omuwanika ngamba akasawo k'omuceere akasooka tukafunye kira 5 olwo bawoganye olwo gabagamba taata yogera gwe mutabani anti kati basonza 25 ku milioni 7 ofuuse taata obadde ogamba kimunange ziri mmekaawo zabadde mmeka tayiri mugagga ayogera direct naawe amala kukololamu yagala kwonoona andi ze sikolola ate ndi mugagga gwe alaba akolola ki sente zikwata nnyo mu bulago buli lwozi bannaye kitalo nnyo kitalo ddala ekibi banna basaka omyaka ebito bwegityo mukama atukubye omuggo naye tugume kitalo kakati byonna obwedda byemuteesa mbiwulira naye okusinziira ku bunene bw'erinnya lyaffe n'abantu betugenda okutuuza kubanga taata w'egindi bwe yaffe ejjuuzi abantu bawerera ddala mujjukira emmere teyabana abantu bajja
ate osakanya onsaliza yogera nange nsakanye osakanya babeera batyo abantu twali tubasuubira naye abantu batulaga omukwano famire yaffe ekyali y'amaanyi olwo bakuwa vibe babugiriza oludde mu bwavu obyogedde nendabira ddala ng'oka bwe batyo babeera nze mbeerayo nze ndi ku gulawundi wallahi obyogedde era bwe mumpita ku mikolo temunaaza embeera eyo mabega obyogedde bwe batyo babeera kaakati mbadde mbasaba mugambye kiro twetaaga 15 mu butuufu jjukira ono ate mukulu kwoli abajja kwoli balina okujja n'okweyongerako kuba famire esigala egenda mu maaso kaakati eno tukirowooze muzinza n'obutamala tezijja mugagga yogera nawe tezijja kumala nze mbadde nteesa twaliyongeddeko 5 ate n'ekyobutungulu nalabye bateeseeko bwebiri mu butuufu bwali badde 5 toyanziza nnyo tukusabira tusaba mukama akwongere mbadde ngenda kubuuza gwe naani waliwo mwenna oyo bwatukusabira beeyongera bamanyi buli kyoyongeramu tebibakwatako oyongeramu okulisikiro kyoyogedde mbadde ngenda kubuuza ani abibawadde nabyetemyeko buli kyoyongeramu oyongeramu ati on risk mbadde ngenda kubuuza oneebaza nabyetemyeko nze mbabuulye scenario egenda kubaawo nze gambye mwezi buli kyoyogera bakwebaza kaakati ate nga neziyo olina ozibawa kaakati ekimotoka ky'amazzi kye mubadde mugambye gavumenti etukubiriza abantu baleme kunywa mazzi gatali mafumbe tufuneyo okwo bumino water abantu baffe bamaanyi bokisi zibeere 2 wamanga butandika oyitaayita eno Isaka manganjo Isaka eboxi loza kati ya mtwalo nga gumu watandika osigaze amukase wabala mugera bakubala undi ndala wakwabiri 5 totumanyira atandika okwebuza ani anabigule gwasigaze amukase ndeka za transport ne bwendwalira wano wakiri nnyo kiruluuza omwana ote yazze kuba nga abadde n'ebizibu agwe muleke yeeyogeze naawe muleke yeeyogeze ali akaana aniya akazimba ekizibu kubonaabona kwennyini obanga ate ejjute terimutta olowooza nebalina kyekateesaako baliyo bali mu mayute muwadde mugamba ki tubadde tukyalinda byomaliriza nabyo kaakati tetujja okukola ngaasika waleti kasooka endabe naye buno 5 bubo basoka omwana wa taata nabagamba toyanzanyo kamida tannasitukaawo kamida ngudde mu kifuba ndekanawe bagamba ki olimbula bazinga ne mwana wange akatoke kamonjalirire omugaga toseka nnyo mulekaneka naawe newa naye tweyanze mwenyinaze kyekyo bye tulina okukola bannange tuli wamu famire nemabekawo twali tukwogerako birungi gambaga bannange omwana tuoba ali atya nga njagala okujja ku kibuga okulaba komanina mubeereyo komanina mubeereyo
tomanyira teri agaga ne baberanga bali mbuchi akusika eriyo akulaga bakufaako kyokka mutima ekitu naye tebajja kumuba wadde okimanyi tebakwagalangako balabisa bubi obalabisa bubi namugambira nti mujja kujja senga tubeerayo mirimu gyetusomboasomboa naye tubikwasatubalowoozaako naye ekikulu kya byonna kubeera bumu olwo mulinawo 5 kubeera bumu kamida mbeebaza nnyo mwebale okulabirira kijja kino weebaza nnyo gundi oli akisiibako wano fe tujja obuzi nja mulaba nga tugenda nze nali makasooli eri emmanga eri naye tanaba kutuuka badde okufunirayo emisolo nolwalira ku baana tukukibuga omanye emboozi zaabo batte tosobola kunkakasa nti wabuva ne bwoba wakawaayo obukadde obu akwebaza akuvuga kuza mu kizibu kyo kasono nkutine webale kola kasooli wange mange ate lwakuba akyali muto naali badde nkufuniramu ku misooli n'otwalira abaana ne balya era naye teyabala batugamba ettaka likaddiye mumbeera mu kibuga otufuniramu ku kigimusa onzisa busi eno programu ekomewa onzisa akulaga n'alikuwadde naye tannakula ate n'ekirala era nteekaamu ekigimusa akule bulungi osobola omulyako naye wogenda omuliirako ojja kubeera ng'ate olinda mulala lwalifa omu yeyakagamba ensonga abalala bali wano buli omu alinza bamanyi okulindirawo ng'ogenda ku mmotoka nemufuna esanyusa okulaba tonsazaamu manyi kyeŋŋendako waliwo akuva emboozi wali olabyeko bano bamafiya bagundi ba Russia waliwo abatera okuva emabega Hajji ali mabega wano akutuseeko Hajji toonyi kojja munange kojja muli mutya kojjanga obadde ompiseeko kojjeni tonzija mu karakita kumanina tonzija mu karakita kojja omulina eno programu obadde mpiseeko egenda kunzitamu omuntu mulimu kojja akuva emabega abanga mafiya kojja tudde wala tosobola kunsubya mu kisoogo nze am the voice of the voiceless njogerera bangi nekambogere tumaze nekanjogerera abantu batte tobavaamu esebo jangu tompona leeta naawe leeta omukono kojja obadde otuddewo bwedda kojja mubadde wamuli mutya gyetuli yogera mwana ono sooka okwate mu masawo yekojja sooka okwate kojja gamba nene munembadde simadde ndi bubi mane nafunamu awo ebingiragiraawo naye kojja mugyebale toza kumulamwa toza kumulamwa kojja munange abaana bawa akasukaali bagambe ezibeeramu ezabadde omuyo omugagazi eziri omwange ngenda London bakuwe ku ssente nga nkomawo alhamdulillah alina ssente z'abatte mugule essimu weekend eno ndi London ate n'ekibaasa kijjireko tobeeranga muwavu oli ennono ziri zitte bakakuwa 5 ate essimu egira mu baasa batte toyinoona
nkwegayiridde ennono ziri ozitegedde nzireke tuwadde ataano ate otubuulira bya misooli babulira misooli egyetagedde zikimusa abo dakiika emu bwakugamba kwatako musawo temwerabiranga ffe tubeerayo twabeera kuno ate nno nedda sente oba ozinkwasa obadde otenza obuzanyo bwonna nina okubuzanya mujebale bagamba balungi tubulanganye mwebale kujja naye kujja tuzze kyana kino olwasi setaano fesa ekyuse kakati efuse ya Amerika muli bafere gebayita amakweka nsaamu geego nkwagala ompadde nene mala gamba nezimpeddemu muli babinyo kale mutambule bulungi ensibi kakati amaanyi amemanye mabi mu famire bw'oba olinamuko omuntu sokoleke kathiyo laako omuntu mubi nnyo mulungi nga olina by'omuwadde era mubi gyekiggwera abeera mubi yonna wonna gyokivuga yonna enkomerero yakyo obulungi bwa birungi ebikwetoolodde bw'atabifuna kojja bw'otamuwasira kale mutuke bulungi bandabye ngadde eri naye gwe genda ogaba ebinanyanyanya ebyo biki olumba enkya mugenda ku mukolo bonna n'emikwano gye ginajja leeti girina okulya kandi balina ogigamba babawadde emmere abaguni muli ludda wanammwe n'abataasuze mulumbe kasita babanga bajjidde ku ggwe baba bajja kulya ziri ze bawadde kali akake kange kakira kyaffe wabawadde ebiri kati abo wabasensedde bakutegedde naye abo abalala tebaliiwo webali naye tebalina kye baavuddeko kati tebaagala ggwe bakwagalako obusente buli obusente obukugirako bwe tweyisa mu bantu okuluba tetugenda kuggwa na dduniya eno nga tugitegedde butegeezi era kyova olaba nze bwe mba nnoonyezange toŋŋamba birala nsigalayo nga nnoonya ssente zange wendabikidde abantu tebavaawo abantu bonna mu nsi bagenda kuvaamu mukulu batte ekintu ky'olinako assuarance abantu tebaagala kukyogera ssente zo mane ne bw'obanga obuulirira omwana w'omulenzi genda omugambe ekigenda okufuula omusajja awaka ekigenda okufuula omuntu kola ssente ate gundi asimanyi bw'otaba nampisa byonna babyogere isoke naye ggwe nga omanyi abantu baagala boogere society byeyagala okuwulira naye waliwo n'ebirina okubanga byebituufu ebyaddala ndabye abantu abatalina mpisa mu nsi we bagenda mu kyaki bye batuuza mu maaso lwaki bwe banaagamba okusereka bawaayo be bagenda okusooka okusereka gwotuuka bino buli kaseera oyogera eddoboozi banadduyiganamu ate bwe zisuuka ku musanvu n'otandika n'okwayuyiza mu kwaya ebirabo teryagala kumanya ebitujjirako byebisinga obukulu musajja yayenze yakoze akibaka alabirira abaana amaanyi abemanyi malungi si malungi ekigambo okuyiga okuteesa ekizibu kwagala kuteesa mu batayiga kye bayita kuteesa kati kyova olaba olumu ne bw'oba oyagala okuteesa weekanganga eryanyi eririna okukola kubanga kizibu nnyo okutegeera okukola ebyekitegeevu n'omuntu atategeera ebintu ebyekitegeevu byapulayinga ku muntu ategeera kati bw'ogezaako okuteesa n'omuntu atategeera mu ngeri ey'ekitegeevu kitegeeza gwe ate ategeera gwe atategeera kuba mulimu ekisaawe ekituuka ng'olina okukyusa okole kikyalina okutegeereramu nze waliwo wano be nalabanga nga babakuba emiggo owulya gundi babakutte babasibye bakoze bwe bati maze kutandika kwogerezeganya nabo nendaba entegeera yaabwe ne mmanya nti bano bebeereeteranga okkuba ndyali bagwana baali bagwana
omugamba ne ogenda otandika okuteesa nabo n'olabanga amagezi gaabwe gakoma mu ddakiika egi n'omanya lwaki babakubba emiggo oli yafuba okuteesa wateesa afa tetuteesa tekino tetukitegeera oli n'agamba oka lwabika kuno okuteesa kwe mujja otegeera era bw'abakwata mu nkwata eyo ogenda okulaba nga bateredde kye bategeera okitegeera kyengezaako kugamba not necessarily nti ayagala okikola naye kye bategeera gwe genda otunuulire ekyali e Iraq ekibadde mu Afghanistan bonna abo America babatwalira democracy buli omu amwagala kuba abalansinga ebintu naye abantu baayo tebamutegeera bagala strong leader gundi azize bati mutege kalabba akikozo enguzi tejja kuddamu kubeerawo musibe mayisa bye bategeera totajja kutandika katosobola mutta lwa nsonga nti bwe yagendera omukuba akabazzi kugulu yagenda awo basooka kulwanagana emotionally n'amukoza teeka waliwo abaana bano bakutte bagenze Saudi Arabia batutte enjaga n'abadde n'ambasada gugwa yabagambye abamukutte n'enjaga Saudi Arabia omuwarabu agamba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un twava wakatonera gye tugera kyategeeza nti kufa tebiriiko kuteeza yagambye ne bwaba President Museveni tagumala ogwo omuzannyo teguggwa bo baza ebisigadde naye bwesenga zibadde ensi ndala teekateeka yuko bwa apiiru no humanitarian ground alina abaana alina kino kale tubadde tusaba musibe emyaka 10 babijja biconsideringa oli bo balina kun fayakun ba ne kiba ta mumutte okitegeera kyengezaako okugamba kakati sijagenda Saudi bw'ogendayo nga tolina byogenze kukolerayo kebe China ne China basalawo balinga Malaysia Taiwan eyo okuteesa mukulu batte kulungi naye okuteesa kumenya bw'oteeseza mu bantu abatamanyi kuteesa ogenda okwekanga olumu abantu babateekako amaanyi lwa nsonga nti n'ayagala okuteesa nabo abatunulya nga tebateesekeka nabo n'agamba kiyitewo bwe kiti naye ate ebirungi ebiseera ebisinga omuntu alina amaanyi kirungi nnyo gy'okoma okugafuna gy'oba okomya okulaga obugonvu era mu nsi y'abantu abakoze bw'olituuka mu like real millionaires billionaires bw'omusanga agenda conductinga business ng'ali mu t-shirt era bw'oyingira mu boardroom n'osanga abantu 10 nga bambadde amasuuti bw'osanga nga mwali na t-shirt yalina power alina t-shirt ayambadde ka t-shirt yababasasula yabasasula abamasuuti mugaga tabana nyamba talina kya kuimpressinga enemo omusanga ayambadde ka t-shirt ngacho that is power takyalina kyalwanirira kirala ajja kuva wagenda atule mu Bentley emuvuga emutwala awaka gokubira wa boda waje okiwunzise tumaze meeting awangambye kukiba ku 7 yanguwa naawe twanguyiza obadde ki ojja mulinda awo lwa nsonga nti no yatera n'okutwalira ku bba koti ojijeko ojikwatira kaso okitegedde amemanye geego kati ne bwekuba ku omulimu kirungi nnyo abantu bayiga okuteesa omuntu alina karakita ennungi amanyibwa amanyibwa ne bona agiteekenga nga si gy'oli abantu bajja kukutegeera era bamanya nti si yeye naye at the bottom of it nakugambye nti nno ebyo byonna bikola ku muntu ategeera birungi byabo okuba ow'ekisa eri omuntu atamanyi kisa tekigasa ogenda bimukolera nga tabitegeera katase deserving someone who understands katase mbeere wakisa nkuwe please nkole ekibule ng'olina n'amagezi agabitegeera wano tusiiba tuyita mu makubo n'ogiraba oti n'osiba emmotoka n'oleka omuntu n'ayitawo n'akunnumbya ensuwa y'omutwe n'akuyitako ng'atakulabye nogaa kati enembwa njirese nekola mwenna tewabadde alina right of way but nafunye katase nkulese oyiseewo the best you can do is to acknowledge
webale kakuluma ako bulijjo kanuma mpisa za buntu bulamu noba nga ofuluma ekizimbe n'oggulirawo omuntu oba okyagenda boti n'okwata oluggi najja n'akuyitako bwoti ng'olinga gwabadde bodyguard we kata se tagitegeera bwe mba nkikoledde what you can do is to say thank you that is kind of you no ate takigaana kikola nti lwakuba takitegeera leero ne Kampala wano bw'abanga obadde oyambadde n'abanga wa tayi wa suuti alowooza nti omutidde lwa byayambadde batugulira enzijje akyogera alinda wa boda we batugulira enzijje eyo omwana ali kasimu wala akubira wa boda alinga akubira munamateeka gwamunyumiza sitera kuyita yeeyo dukira gwobeera eri oli eri olengera omuntu ali ku ssimu omutya namwe omanyi bw'oba otunulira ow'amasuuti okweke feso oginyigamu ayogera na commissioner bano bebabbeeza enguudo agamba otya oli saidi wa nga ku radio wano kati vuga olaba wano ku Parliamentary Avenue wano oba onsanga awo nkyakukwegesa amaaso oba onsanga kale oba oliawo olowooza nti oliawo nga safe borders nagaobaye enemugize bugize wamugambira naye oyanguye agikubidde akasimu nakakakuba kati obadde kumpi wano abadde ayogana aboda mulina amaanyi babawe ebimuli byammwe obugambo nno tobumazeyo bulungi gwe esimu ogikubye bibi naye kanjiddemu. Hello? Yes, please. Tumaliriza meeting nga bwe nagambye. Okay. Yango dakiika nga 5. Yes, nina engagement eddako. Sure. Olowooza nti akubira bali ba meeting eddako. Omanyi omuntu ayogera ebyamakulu akola mu bwati. Abanga awuliriza nnyo. Kumbe wa boda eri empewo emutta. Kanyabo ne basebo. Bwetulabise ebiwoma biggwa byokya. Naye omuganda yali mugezi agamba nti olwendo oluwomeseza amazzi we lwatikira. Ebigambo tubyogedde tusaba mu biwulirize. London omukulu ali awo. Ngoma okulu okubiri. Omukulu ali awo paka lwakubiri. Mukyala Kibuuka oli otya? Okongera ko mukyala Kibuuka ekyengera. Mukyala Kibuuka ekyengera. Nengo wangalira England. Nestera landlord we Kawuku banange. Lisewo landlord we Kawuku. Nze nkuwe ebintu. Gambo tya. Yogera yomulala. Tom. Landlord we Kusalama Road. Landlord we Salama. How you? Oyagala nnyo bawuliza naye tonnaba bulungi ku ssimu. Nyongera omulala. Kyanoonya abeeranda nyawe si bangu. Yogera mwawo. Bonna oyagala bawuliza. Kale kati namwe twagala tubawulize. Otera obutabaako. Ntera obutabaako. Netwakazibula. Kweri essimu enkadde gyobadde nayo. Netwakazibula. Naye wabagaye waliwo empya. Abantu nabalaalise. Nti okudda wano nkigumiza. Twagona kwa tusaba okudda omuzinga guli ogwa North Korea gwe yakubye. Naye guno gwa network. Ku simu yaffe empya. Kwagamba ku Monday. Mukyala Kibuuka landlord w'ekyengera. Stella landlord w'Kawuku. Tom landlord we Salama. Nalala mwenna. Mwekikwatako mu nsonga. Mwenna kikwatako ku nsonga eyo. Ne munnaye olamanyi nti nakasimu omanyi eddoboozi lyafudde. Oyogera kasimu. Tekino. Amaboozi gafa. Njagala essimu nga si Tekino. Tugenda kuleeta Samsung.
ekifaananyi ensonga zonna buli kimu kitambule barabara kabisa. Abanyawano basebo bwetambudde mwebale nnyo mwebalire ddala obutako wakubajukiza 29 omwezi ogwa December oba Ntenvu oba ogwe 12 tugenda kubeerawo nnyo nga it's possible surviving the jungle. Mujetekele ate omwaka ogujja inshallah gunaba gutandika bwe guti gutambula katini nga tuteekateeka okwasa akasuwa kama mbaya ni mbaya. Buli ayagala okumanya omugagga afuna atya mwesimanya mpulira nina simanya yagambye alina qualities z'obugagga abagagga mitima sente zezikyabula kati tukulaga qualities ezo ozikamamu otya ensembe abagagga mitima n'abasigadde mwenna abaagala okubanga mutegeera omusomo guno banange nago tugenda kubanga tubabuulira the real date and the place where you can come. Eyo bajja jiyita solo eyo solo sikowa ekuziwale solingi akuba sibula oludde mu nva otandise okwono zenyenze